Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya Nurudeen Ntege once again. Byonna gye musinzira okutulaba mubali kubanga mutambula naffe. Sawa yakanayo kyani baba waana nnyo, baba waana dda. Twagala tulabe ani asinga, kati twabivaako bagamba ani asinga obululu. 2021 okulonda bwe kwaliyo Busia, result zalaganga Bobi Wine yafuna emitwalo 4 n'ekitundu. Abantu b'e Busia balonda emitwalo 4 n'ekitundu. Omutwalo gumu ebiri abantu bayiira Bobi obululu. Era luno lwe yabaddeyo abantu bayiika bati bamulimba ka hoteli kwe yasula mu kakuba akaali awo ne bakabwegeza abantu nga bafa bufi okulaba ku Bobi waabwe omulungi. Omutunulizi omu n'aŋŋamba nti abantu balaze Bobi Wine omukwano, abantu bagadde Bobi Wine, ate Busia kyayitiridde. Kati nakyalako ku NBS ne bampa ku byafaayo. NBS yakoze bulungi ne Sanyuka TV. Olwo bagenda nga bakugirayo wakola otya taamu eri oba mu kulonda kuli wafuna percentage ki. Twagenda okutambula ne baŋŋamba abakutiisiza bwereere bwino omutuufu wuumu. Ne mbagamba naye nga kikundi yayitiridde Bobi Wine nga yakubye Busia. Bw'anaatambulirawo kyagenda okwekola ne baŋŋamba abantu b'e Busia babayita ani agiwadde omuliro. Buli muntu bamwagala, gwe tuukayo olabe ekiriyo. Twali tetuli awo, twali wiiki 2 emabega nga tweteeka mu ddene. Ngenda ne Bebe Cool oyo ku Unstoppable campaign ne bananyonyinke zakiyitiriza yogerako naye. Ku Unstoppable campaign tubuuza Bebe Cool abuuza abantu ebibuuzo mu campaign ye ne banne bakola this project ya Unstoppable UG. Birungi ki Museveni byakoze, bibi ki bye mulaba nti byanditerezeddwa mu Uganda, government kikyogamba kino tekikoze bulungi. That is his campaign, Unstoppable. Ebintu ebitasi omuntu ng'alina okugenda mu maaso n'obulamu. Era oyo avaayo n'agamba nti oba kiki oba kikinze nsigala ngenda mu maaso. That is Unstoppable campaign. Ne bwe twatuuka e Busia mu park mu ddakiika 2 paaka yali ejjudde, yali ekubyeko abantu. So abantu b'e Busia bandabikira okubanga abalonzi abatuufu bwe beeyisa bwe beyandyeyisizza. Abantu b'e Busia balaga ensi nti bo babuufu mu by'obufuzi okusinga omuntu omulala yenna. Lwaki kibeera bwe kiti? Abantu bwe beesimbawo, kati tulina Yoweri Kaguta Museveni, tulina Kyagulanyi Robert Sentamu, waliwo omukulu Nandala Mafaabi, waliwo omukulu bamuyita Mubaraka Munyagwa, waliwo omukulu bamuyita Mabirizi, waliwo Kasibante Robert, mulala kyali waawo. Okay, benzijjukiddeko n'abalaba n'abamu boogere. Omulonzi kana akaseera gino emyezi 3 gye batuwa kyanditutukaseeko okuwuliriza ku manifesto ez'abantu ez'enjawulo nti Nurudeen yazze yayagala obukulembeze ne tumuwuliriza. Towuliriza oyo gw'oyagala, yiikawo mu bungi. Museveni bw'ajja tuulawo, Bobi Wine bw'ajja tuulawo, Nandala Mafaabi bw'ajja tuulawo, Mubaraka Munyagwa bw'ajja tuulawo. Lwaki? Kubanga akalulu si ka kinyumu, kubanga akalulu
oyina okulonda omuntu oyo asinza okukonvinsinga, oyina okulonda omuntu oyo asinza okutuula gwe mu biruubirirwa byo mu mukulembeze gwe wandiyagadde, oyo asinza okuddamu ebibuuzo by'ebizibu byo gwe byogamba. Tulina obuli bw'enguzi, amasannyalaze, mmere, school fees, bwavu, nguudo, ebizibu by'ensi ezaffe ezikula z'omanyi Africa. Kakati ebizibu ebyo kasente, misolo, policies ezigenda okukola biyitibwamu okukulaakulanya eggwanga, okutambula obulungi, emirembe and what have you. Kati abantu b'e Busia bakikola. Bobi Wine bwe yaliyo baayiika mu bungi. Kati Museveni bwe yazzeeyo yabaddeyo ku Lwomukaaga luno lwawedde, zabadde ndowooza nga 14, zabadde ndowooza 14, 15 kwezi 2 Novemba 2025. Museveni kye yakoze yabatadde yina mu kisaawe kinene ate ekisinga Bobi kye yalimu. Oyinza okubuuza ku Busia. Baayise mu kisaawe ky'e Busia Museveni we yabadde nti n'abayimbi abamu be yaleeta okuyimbira abantu baabuliddwa we bayita okutuuka ku stage, nti abayimbi ab'enjawulo obudde bwagaanye, nti zagenza okuwera ssaawa 3 ng'e Busia wakozibwa balinga nseenene, ng'abali munda bangi nnyo mu kisaawe, ng'abasirikale kati bavunaanyi. Kyongera nno okubuuza ebibuuzo gojja kuŋŋamba nnyina ekifiiri. Ekibuuzo kiri nti osobola kujjuza ddi Serena nga mu kaseera kano abantu babeerera nga bagamba kyekyo ne pulezidenti waffe agenda kubaayo ne bagaana. Olina okuddamu ne weegera, olina okuddamu ne weegera ne weepima. So nkakasa, to me it was not a success. Kusinzira bibadde bibeerawo, it was not a success. Bobi Wine omulangira Ssuuna yazze n'ayimba ku Serena Hotel, naye mu kukyamuka ennyo n'agamba ate in Bobi Wine I trust. N'akola gesi kyegamba kankubongeko Bobi Wine n'ogaana. Musajja n'afiirawo paka lwamukonyeeko mangu. Enkola ya ttima. I don't think it's wise. Abantu bano tulina okuteekawo embeera, bw'oba oyagala kye tuyita popular vote, kitegeeza nti asinga obumanyifu, asinga abantu abangi yagenda okuwangula akalulu ako. Essaawa eyo obadde oyogera ne omulangira Ssuuna nti nakulaba ng'otagala muganda wange jangu tukyuse eggwanga lino, omutwale gy'oyagala okukyusa, naye gwe ogamba ke nakola ne Salimu Sale kwendawo, ng'ate naye waliko ne Salimu Sale, era ogamba n'ogamba mukwano gwo, era ogamba n'ogamba ye musajja gw'okyagamba nti yalinamu ensa mu famire eyo. Kale ate abalala ababongako nabye ogamba ate bo babiri. Gwe lwaki ogamba buli atakkaanya naawe mubi? Lwaki ogamba buli atakkaanya naawe omuntu alina okujoyininga Kyagulanyi ne Nuupu Lwampaka? Tewali nsonga gye mulina mumuwa nti ebintu nno muganda wange obiraba bulala. Kyandibadde nti Nuupu omuntu agiwagire, bw'aba tasobodde kulaba nsonga lwaki agiwagira, mumusikirize, mumwagazise, so si kootaatuwagidde ffe katukuboole. Mwandiboola n'ekitundutundu kya Uganda, kuba kye nalabye Busia ab'okuboola bangi, abantu babadde bafa n'okufa. Kye nalaba e Paris abo mulina kubookya bangi, kye nalaba e Budafu
kye nalaba e Budaka, nalaba abantu e Budaka ng'obungi bwe baliko abo beesaaga kubamu bbomu kuba bangi nnyo 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 nnyo. So nga Bobi Wine wandibadde oyiwawo force ennyonnyola abantu eno ensonga. Nyina mwanyina zamuyita Anna ali Canada awo, ng'obungi bwe baliko abo beesaaga kubamu bbomu kuba bangi nnyo 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 nnyo. So nga Bobi Wine wandibadde oyiwawo force ennyonnyola abantu eno ensonga. Nyina mwanyina zamuyita Anna ali Canada awo, tukedde kwogera n'angamba Nuruddin, nakulabye ng'otambula ne campaign trail ya Museveni, tolabanga oba muntu mukyamu obutaba na Bobi Wine agenda kuleeta enkyukakyuka mu Uganda? Ne mmugamba nti no, nze Bobi Wine simulinaako buzibu naye tannampa nsonga. Ne mmugamba ensonga zayogerako, obuli bw'enguzi, ensoma embi, amalwaliro amabi, ye nga bw'abiyita kale nange mbiraba. Kati ne mmubuuza gwe naye bw'obyogera nkuubwa pulezidenti, ne mmugamba njagala kumpa kyakulabirako bw'agenda kukola bintu bino. Nze ekyokuŋŋamba bugambi nti nno abaana basoma bubi, tewali mmere, kirala mpa gwe bw'ogenda kumpa mmere. Just ebintu byoyogerako ebya Museveni aleese abantu akoze eki, that is not news. Buli munnayuganda akimanyi Museveni munyankole, oba akozesa banyankole, it is okay, tukitwale nti kizibu. Gwe mpa bw'ogenda kikola, nenkugamba nti okay, tuwe ekyokulabirako. Nyanzi mulaba wali, Gildi we Makerere mulaba, wamwegaana naye waali, ndabye muganda wo Egomba yeuma n'emupi wateekawo. Kati oŋŋamba nti ate Museveni bw'akozesa sale musale, bw'aleeta muhoozi kikyamu, ate gw'ogamba Nyanzi muwadde ne kaadi ne gy'atakiikirira ne gye batamuzaala ne gy'ate n'ogamba Nyanzi alina okubeera eri, n'obya niri yali namba 2 wange muwadde obwa mmeeya. Kati nze bwe mbissa ku minzaani ŋŋamba oyo Museveni 2 season 2. So kyandibadde nti kuba ne Museveni agamba bano b'oŋŋamba bali qualified, balina qualifications ezibateeka mu ofiisi ezo. Gw'ogamba nedda, buli munnayuganda yandigabanye, toyinza kwesembeza. Oli nagamba nti oke tugenze wuwo Nyanzi omutadde ekawempe essawo, Gomba omane mupya otaddeyo sisitawo ddala. Makerere University olese muganda wo mutabani wo Gildi. Nyanzi yaleeta abaana be 3, omwali Makerere omulala ali Kyebando kubwa kansala. Gw'ogamba ate Museveni yaleeta Salimu Sale ne Muhoozi ne Janet Museveni, kikyamu. Awo nze nga nkugamba ekyo siri answered, sikwesize. Mpaayo ekiri identical, nti bwe not identical, ekintu kyensobola okutunulako nga kiri totally different ku Museveni kyakola. Mpaayo ekiri identical, nti bwe not identical, ekintu kyensobola okutunulako nga kiri totally different ku Museveni kyakola. Kyengenda okutunulako ŋŋambe nti mpadde ekyokulabirako mu 2016 Abedi Bwanika yakyala kubukedde awo, was the producer. Yagamba bw'ati, nyinza okuba nakinyumyako naye kankiddemu. Yagamba bw'ati, yawa example ya KCCA, n'agamba under his leadership abantu bagenda okutandika okulondebwa mu bifo eby'okukulembera abantu nga bakulemberera mu bukugu. Atya nkyogedde ne live gye nkoze ku makya,
Bwanika Abedi agamba bakansala ba KCCA bavunanyizibwako okuvetinga, bavunanyizibwako okugaba tenda, bavunanyizibwako okutunuulira omuntu gwe baleese okuwa contract y'oluguudo, bavunanyizibwako okukkiriza kati nga bw'olaba hamwe bwakola omwala gwe Nakivubo noze linnya abakansala babawulira amanya gaabwe gaavaayokko. Bakansala baba n'obuyinza bungi. Abedi Bwanika yagamba bw'oba ogenda okukola oluguudo lw'Ekatwe okuva ekibuye paka ku ssaawa ya 10 ne bakuleetera contractor agenda oddukola mu maaso gammwe n'abagamba ngenda kukozesa leeya 4 okusobola okukola oluguudo olwo nga lulungi, era y'ensonga lwaki ngenda kusaba ssente bwe ziti ezijja okukola kino. Omulala n'abagamba kubanga Kato wali fulaati, waliwo akasozisozi, ate ekisenyi tekijja nnyo yadde amazzi gayitawo, y'ensonga lwaki ngenda kukola oluguudo olwo nja kukozesa lime nteekemuko ku sementi, nteekemuko ku oil bwati, ndete chorus bwati, ndete na kino na kino. Naye bwe tunaba tuteekamu amafuta tujja kutabukamu gano bwe gati ne bwe gati kubanga gakola kino olwo oluguudo lusobole okuwangaala. Abedi Bwanika abuuza abakulu bano be bannyonnyola ebyo basinziira ku kyokugamba yes or no. Kiki aba ategedde ku luguudo luno? Layers 4 n'omukaaga aziwakanya ku ki ze bagenda okuteeka ku chorus ono bamuwe nti ngenda kukola eno nteekewo sementi, nteekewo omusenyu, nteekewo malamu, ndogende teeka no kaniiru, oba agambe sigenda kukozesa niiru, ngenda kukola kino. N'agamba nti bakansala boolina batunzi ba byalaani baamala mu giki, bakugu abamu mu saaluuni. Abantu abo ebyaddala contract baba bagiwaddeyo nga basinzidde ku ono byagenda kukolera babimanyi oba babaddemu bubeezi olw'okuba be balina obuyinza. Abedi Bwanika n'agamba nze kati awo nja kufuna bakansala nga bayinginiya, fune bakansala nga basomesa, fune bakansala nga balooya, fune bakansala nga basuubuzi, nfune baani nga. N'agamba nti kati mmwe abalala mubeerawo okuyambako naye nga nyinamu abantu nga 20 abagenda okubuuza omusajja ono oluguudo luno lwagenda okukola, balumunnyonnyole bamugambe Layers 4 zikunkumuka mangu olw'okuba loole zigenda kuba ziyita ku luguudo luno, leeya 2-3 tezisoboka kubanga loole eyisaako Sinotrack eyisaako tanizi 50. Kati 50 bw'ogateeka ku zino leeya olwayogeza bukugu. Naye waleese Nurdin Ntege omuleese ateese ku luguudo talina bukugu bwalo. Ebyo bigambo Abedi Bwanika yabingamba mu 2016 nga bw'ombuuza waliwo change, ndabawo change ejja, ndabawo change ejja. Abedi Bwanika n'ayongera n'agamba bw'ati, nkuwa bigambo nze binjagala okuwulira ng'obiŋŋamba ŋŋambe nti omusajja ayogedde. N'agamba bw'ati nti Ugandan government eya Museveni abantu ebajjako omusolo mungi nnyo nga gubalemesa okukola ebintu ebandibadde bakola, ne gubalemesa okukulaakulana naye neeremu okufuna omusolo. N'ayogera bw'ati, teyogera nga babawo omusolo mungi ngenda kugutema. Yagamba bw'ati omusolo bannayuganda bawa mungi, nti omusajja bw'akwata miliyoni 5 n'agenda e China oba UA oba mu Europe yonna oba India gy'asuubula ebintu bye. Abedi Bwanika agamba nti bayinza omuteekako omusolo gwa miliyoni 2. Omusolo gwe miliyoni 2 ng'akozesezza miliyoni 5 omuyingizizza miliyoni 7.
T-shirt eno bw'aba yagisubudde siringisi omutwalo gumu e China, byayitamu byonna renti simanya ki KCC simanya license ne URA revenue agenda omumalirizanga naye okuteekako z'alina okufunamu ng'amagoba. T-shirt eno alina ojjinguza emitwalo 4.5 singa aba yagisubudde mutwalo. Ye n'agamba nti nga ye president omusolo agenda gutema ebitundu 7 ku 100 ng'amagoba. T-shirt eno alina ojjinguza emitwalo 4.5 singa aba yagisubudde mutwalo. Ye n'agamba nti nga ye president omusolo agenda gutema ebitundu 7 ku 100 ebitundu 7 ku 100. Ne tumugamba nti tugenda kufuna musolo, n'angamba tunula lwaki ngutema ebitundu 7. Bwe ntema omusolo ebitundu 7 ngenda kwagazisa bannayuganda okuwa omusolo, ngenda ku multiply nga times almost 50 abantu ababadde bawa omusolo bawa omusolo. Ngenda kuleetera abantu okusuubula ebintu babitunde nga biggwawo mangu. Konze lwaki nti eno T-shirt gye wasuubula omutwalo 30% oyinza ojjongerako 3,000 ng'omusolo. Ogenda okumaliriza ng'obusososo obuddako eggweredde mu mutwalo gumu mu 8 nga ze bagitunda, evudde kwena ekitundu oba 8 ezze mu mutwalo gumu mu 6. N'agamba nti Nurdin abadde agenda okugula T-shirt emu ajja kugula T-shirt 4. Atandika okugamba bwe nyambala T-shirt wiiki sigiddamu, nyina giddamu after myezi, kubanga omuwadde obusobozi obusobola okugula T-shirt zino mu bungi. Kiwe ono omusuubuzi azitunda amaanyi okumalawo T-shirt amangu adde yasuubule. Container ebadde eggwerawo emyezi 4 egenda kuggwerawo wiiki emu. Kitegeeza buli wiiki ngenda kuba mujjako omusolo owa container ono. Buli wiiki naye agenda kuba atunda ebintu bye nga biggwawo, nga bijja bitambula biggwawo byokka. Ngenda kukomyawo ensi ezaali zisuubula ebintu e Uganda kuba omusolo guli wansi. Ngenda kwagazisa Abatanzania, Abakongo, Abasudaani, Abanarwanda n'Abarundi okukomawo e Uganda wano basuubule ebintu ku bannayuganda. Lwaki? Nti bannayuganda bantu babuufu, balina fashion mu mutwe. Bantu ensi ezitwetoolodde wano zaagala nnyo okwambala bye twambala. Tuli baswagalifiki, tuli ba fashion nnyo. Ki ekibagaana okujja? Omusolo guli waggulu. Agenda okubibalamu nga bw'abisuubula wano yeegendedde China asinga katomerere yanaaguza Abanarwanda ebigoyegoye bitakwatagana naye nga naye afunako omukongo ajja bigula. Niigiina abantu ze bambala nti niigiina nyina omusajja yabeeranga eyo wansi kizimbe nkyerabidde oyitaawo ndowooza eyakedi njera oluguudo ndwerabidde oyisa ku bus park oba yenna bugabo ndowooza yatuusanga container za niigiina. N'aŋŋamba Abasudaani, Abanarwanda, Abarundi babadde bazinona wano nga bw'ole yali alina okuwa miliyoni 150 bwe bamusika nadda ku miliyoni 5 agenda kuba akuwadde mu myezi 6 ng'akuwa miliyoni 5 mu myezi 6 aba akuwadde sente mmeka? Oba oyingidde miliyoni 3 so kati omufunako 150 lwampaka ate nga 150 agenda okumalirizwa ozitunda ng'agudde ava mu business because tagenda kukola magoba. Kati Abedi bwanika bwanyumya
bwe yanyumyako mu manifesto ye ng'asiigira omusuubuzi ono ekifaananyi ng'asiigira Nuruddin ono ekifaananyi ekimugamba nti Museveni bw'avaawo ate ngenda funa this change. That is the change we are talking about. Change of guards, change of faces. Nze si kye njagala. Njagala Bobi Wine ujje oŋŋambe Nuruddin ngenda bikola bwe saagala kuŋŋamba gwe tolaba abasajja nga baludde mu buyinza, tolaba abasajja nga babbye ssente, tolaba abasajja nga abantu malwaliro. Nze ŋŋamba kati olaba amalwaliro gano on breaking it down nga nkiraba practically kigenda kukolebwa nga Abedi Bwanika bwe yaŋŋamba practically. Oli ajja kuŋŋamba lwaki tewamulonda, namulonda n'atayitamu, naye nkuwadde factors kwe nava okulonda Bwanika. Kati wano waliwo factors zimutampa awo wentambulira okukkaanya kwange n'obugira we kwawukanira. Nze sigenda kulonda muntu agenda kutuula na Museveni nga bababaka baba bawa ssente bagamba ekyo kiryokke. Nuruddin bw'ondaba nga nyumya n'omuntu w'enyalemu ate olwo Nuruddin mubi nti iPod bw'eneetuula mugabane ssente awo kiryokke. Nze bwe naatuula ne Nabbanja tugeze Anita Among oyo alidde mu nsi olukwe gwe bw'obadde ojjayo obuwumbi okubutwala ogamba ekyo kiri mu mateeka bazikuula. Nze bwe njogedde ne Anita Among ngamba Nuruddin omanyi ngenda kuwa ssente bwe ziti ntambuliza this campaign tugifunamu eyamba bweti ne bweti kuŋŋamba ndidde mu nsi olukwe. Gwe bakutemera obuwumbi ogamba ekyo kiri mu mateeka tulwanyisa gavumenti. Muli basiru mbabuuza bubuuza muli basiru mulya biki ebyo bimutategereka. Teekera abantu policies ku mmeeza tuzirabeko nti ŋŋenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti. Museveni bwe yali ajjako Obote teyateesaako naye nti ayagala ssente ezinaamuyambako wano. Kozesa your sources, your avenues to get money. Tetugenda vuma dictator nga you dine with him. Kamba siibulire wano byenjogedde biyinza okuba tebinyuma naye byebyo mweraba.